Bava kalo chimpozi. Matale. Anti amatale ngema yinja abachwezi gebasalangamu ebintu. Tuyina kalisizo abachwezi webalundiranga ente. Tuyina bukunda abachwezi webawasizanga embaga. Tuyina egombola yerwankoni abachwezi gye batemanga enku. Tuyina kyotera abachwezi gye itiranga ente zaabwe. Tuyina kabwoko yensibuko y'abachwezi. Akabwoko yensibuko. Tuyina gye tuyita mu kizibira. Tuyina gye tuyita mu ddwaniro. Olutalo olwagoba mwanga lwali waffe. Mu ddwaniro. Endagaano Kamuswaga gye yakola ne Buganda bagikolera Betelehemu. Ndi musajja mu Kiwezi. Oli mu Kiwezi? Mama wange yalaba ku Kiwezi. Mama wange yali alima. Musajja najja n'ekitawulo ky'omuliro. Namuga nti ono omulangira omusibye bubi. Mange namuga nti nedda. Mwana wange simulangira. Mwana wange wa mukopi. Namuga nti bwe tomanyi ky'oweese. De mu Kiwezi adjusted me. Mama agenda okutulanga mu Kiwezi ayolekedde Naalongo. Ate gye banzaali. Ekitooke we banzaali ekyagaana okula. Mama nga banzija mu lusuku gwe yanzalira ku kitooke. Lwali lwa mukaaga. Antwala mu nnyumba n'asanga wenso w'ettogero. Tewali yalireeta, tewali amanyi yalireeta. Era ndi yina my twin sister. Oyinza okunsanga ewange nga nyumye nalyo. Ettogero. Naye mama wange bamugamba. Omwana ajja kuba mugezi naye tajja kusoma. My mother went to a shrine once. Nabaga kala asome nti ajja kusoma naye tajja kukola. Era tokola. Era sikola. Naye njagala kuwa gundi. Bukoma Nsimbi kyo kifa wakuki. Bukoma Nsimbi abanyankole bwe bajjanga e Masaka. Amasaka Masaka. Kitegeeza omuwemba. Kabaka wa Rwanda yawamba wano wonna n'atuuka e Masaka. Kati engunda ye neegwa ngadduka. Nga Buganda emobilizinze. Kakati engunda ye we yagwa ne wamerawo omuwemba ge Masaka. Amasaka. Kakati pokino kitegeeza mu Lunyolo omwami. Nakyo si kya Luganda. Kakati abanyankole bwe babanga bayingira Masaka mu Baganda abafere. Bwogenda mwankole n'oyogera Oluganda ekiro badduka buddusi. Anti bagamba omwami Omuganda yabagamba nga nti enkya muleete enkumbi tulime oluguudo. Waliwo ekika ky'embuzi baziyita nkumbi. Enkumbi mbuzi. N'ababba n'abamalawo. Kakati omusajja wano abapakasi bwe bajjanga wano ne batuuka mu neekongolera. Baddanga ne balima nga balima naye nga ssente baziteeka mu mpale zaabwe ebiraka. Kati Omuganda bwe yabavuganga nga bakoze emyezi mwaka mulamba bagenda ewaabwe nga bwatuuka mu neekongolera nga tafufu. Mufulume mugisindike. Ayayaya yagifumula nga adda Kampala. Abaganda kasa baawulira nti obumonde babuyita masaza. Ne baga tugende e Kabale eriyo amasaza mangi. Kakati Bukoma Nsimbi kitegeeza kukoma kya Lunyankole. Nti tugenda okuyingira Masaka mu babbi Abaganda. Mukome sente zammwe. Muzikome. Tuyingira mu Baganda abasazi b'ensawo abafere. Mukome Nsimbi. Bakugamba mbu Kabaka wa Nkole, Mugabe wa Nkole ne Kabaka wa Buganda basinzira mu bifo bya njawulo okusala ensalo. Ne baga nti enkya tutambula essaawa 3 we tusinkana ye ensalo ya Nkole ne Buganda. Mbuka Kabaka wa Buganda olw'obufere yatambula kiro. In fact, let me tell you, there was a commission by the colonial government. Buganda was claiming Nkole. The colonial government instituted a commission and found out that the allegations were not true. Naye mbadde ndeeza omutwalo guno ogumpeere gundi. Ogumpeere omukyalo ono. Mufuuyeemu. Oyogedde ku mulabirizi w'Emityana. Yani? Yayogedde ki? Yagambye nti enkuzaala kw'abasajja gavumenti ekuteekeko anti muwagizi w'abasiyazi. The Basiyazi have 3 important issues. Omusiyazi says, if sex means producing children, how come that you can celebrate emyaka nkaaga mu bufumbo kati muyina mwana? That's what this man is alluding to. Is sponsored. This is an argument of Basiyazi. The sex tali for procreation, enjoyment. That's why bakugamba
omusiyaza akuga amwe man tact ni woman is body nze ndi mulema and that's why they have sex change andi ye kyagamba nti bazaala bwe basuleyo nina abaana nkaaga mu babiri n'embuto 3 waliwo atudde embuto 3 yes waliwo atudde katonda yatuwa to harness nature. Look at Britain. Britain has the same size like Uganda. Zifanagana. Are we rich like Britain? Britain managed, the founders of Britain managed to harness the resources. Shembagamba kubana bano. Timpandisa akataku kusipapa. I've written 2 books. The politics of Echidori. Once they use you, they dump you. All of those people who are condemning Sipapa are wasting their time. And they don't know how to communicate. Why? Bible yatugamba ti omwana yalimba abantu emirundi yena omusege gundia. By the time the omusege came, abantu bali bakoye. Kakoza mutale mumusasudde mutya. Kasire gwanga yankubira esimu. Nawe mugana wange mirundi bankutte saa mwenda. Naye mutabani wange yalete mundu ne mutabani wa tumukunde niba nkwatidde wano wereza amawuli okubira ne busuulwa. Kasirye gwanga yakubanga emmotoka amasasi ne muyita ne mugamba Kasirye gwanga komye okuba ebibira babigaba. A country that has a forest authority, the forests were given to individuals. Basimbye mukali tunsi wabwe baveeko. Kasirye gwanga nakube emmotoka yako abana bakusasa. Was he arrested? Kusasa yagende Entebbe nga Besigye yagende Bweru. Kasirye gwanga arrested Besigye. Kasirye gwanga nanga nti mwana nkubuli muganange nti nayamba Kasirye gwanga yavumanga muhozi. Havuma muhozi Katumba wamala bagase ne gundi nono eyafa Kawesi bagoba Kasirye gwanga mu nyumba kozi balimba abemmengo be bali balimbe nyumba yali ya musajja mu Jaluwo yatanga abantu mu Naire Manson ngavuga bitano munya ya yero ningende wakasirye gwanga ne mukakasiri bizozo nakatusa zotaddewo za bwerere tugende wa Museveni anyumba agikugulire. Museveni directed the legal department. Katumba amala agoba Kasirye mu nyumba tamanyi kubanga mbyobufuzi omukulembeze kono byakola dio tabimanyi neba musasula sente yampa ako Kasirye yali amvuma ne bakwata kugundi tumukunde naga munatukwatanga bukwase. Was he arrested? Nekasabaga nti akuba abantu usefulness yali eweddewo n'olwekyo mpandisa akatabo kange the Kidoli politics. Ekidoli bamala kweyambisa ne bakanyuga. They cannot win a war against Sipapa. Ati tebategeera ogamba oti anti Sipapa yeyambisibwa bamaje ng'obuzava bwayogedde then arrest the ono bamweyambisa bweyambisa naye babunyina obwongo anti bage abapolisi yagamba nti yakoze enanga jibwako hadisi ne babajjake engalo andi nkubuulira kizula nti yali Sipapa. Let me tell you tebalina bwe bawangulira enanga talina bwawangulira muntu nalwesu tawangula muntu mukikoze ebbanga ddene kakoza mutale nze mwankubira ki? How did he demonize me? Nalweso nga atudde wali nakalema atudde wali navumye facility afuma ne tumwebaze nalweso nga ayogera temukyawangula lutalo. I've written a book defending Sipapa. Omukaga sebufu mwamuvunana kutta muntu naye ekizimbe kyekibawemula ono omusajja gundi ne maama we yaziba amaaso yajja ewange ekiro oyo gundi eyali mu Prime Minister's office ng'akuba Bigirimana. Who was directing him to attack Bigirimana? Omusajja omwerabidde yali mu Prime ali Ruzira yaŋŋamba yampita naŋŋamba nti baagala kutwala kizimbe kyange naye sijja kibawo. Nimuga nti gwe emisango gyo omusajja ali mu Prime Minister's office is a Muganda man bajoga Baganda. You see what these people do. They encourage you. They have how mafias control the state. Mafias control the state by 4 ways. 1, they encourage you to contract loans. I have no loan, even an overdraft. That's why I have fought to them for 10 years. 2, sickness. Kino ekigere kyabadde mu kakuloti. Blood clot. Naye byewaffe by'amaanyi. Kyayabise. Ne bakakuba empiso ne kafuluma. Ne mmange bwe yali. Nenga ka blood clot bali bakasindise.
ekigere mbadde sitambulira mu bigatto gatto mbadde nkulaba naye omugagga yampeereza obukadde 5 tugwe mirundi situyinza kufiirwa because I know sickness bagikozesa bw'ogendayo gye bali ofe sente bwe bampa obutwa kano night yagaa ntumutwala bweru I have 4 medical doctors ngontwala ebweru 4 medical doctors ewaka bamutwale bweru Museveni alagidde nga Museveni yalagirira bwe yali ebweru banzitireyo ne kano night gyali yagenda ne covid ewa Museveni ndi bamukuba okuzaala si ye issue Belgium eyenkana ne Kalamoja how the Belgians have managed to harness resources. Belgium, Singapore, Rwanda, eringa Masaka, how have they managed to harness their resources? Common good. Mweza mubanzibe. Abasajja bedda babiranga n'abakazi bana nga buli mukazi alina omusiri gwe mwalima gy'anaamugira nga abantu ababeere waka balima mu nnimiro cheap labor kati mumuzaatama mu maka g'abantu tuli bapangisa. Yes. So the problem is not procreation. Manya kuzaala baana bangi. Bwe tuba tusoma international relations batugamba what makes a country important in the international arena is geographical position. Nti Abangereza batuuka okuwanyisa ekizinga kyabwe Heligoland bagule Uganda olwa River Nile. The Heligoland Treaty ekizinga bakita Heligoland kiri mu North Sea kirimu amafuta mangi nnyo because Uganda was important. Tuyina mu UN kye tuyita the law of essentiality. Are you important? Ekyokubiri population of the Abachina. Truman yagamba if the Chinese embark on developing a nuclear weapons, all of them will go naked. They didn't go naked. In 1971, China detonated the nuclear bomb. Netula ku Security Council. Nebako bako gundi. It's failure to utilize your resources. Hira mwana kamba boli. Kati nenzaala omwana mutuma Mwenda. Mwenda. Hey, obanna Mwenda. Josephina oba Yosefu Mwenda anti jajjange Josephina Lukowe Amanyi kwena gajja genina Lukowe jajjange teyagenda nga mutoyi baleetanga manda nagani yako era bamuyitanga neera muliro jajjange was very powerful kugambye teyagenda ku mutoyi jajjange tagenda mutoyi yayina enswera zezi ezaniriza abagenyi enswera ezi era mukulu wange yakubako emukato n'amutte nange nziyina jajjange teyagenda nga mutoyi ate kankoboli oyo junior gye bamuzaala bwe bukojja bwa taata ate nange obukojja bwa taata bwe bukojja bw'oyo junior ate nga twasingana mu Kampala nga tetwemanyi. My grandmother was senga wange bamwitanga ani ndi yafumanga abantu ku kyalo yafuma ne bamuwa sente na ettaka ndi badda wange alina akabina bwe kati senga ndi badda wange avuma omugole ne bamuzaayo yakola ekirabo ky'omwenge abasajja nga bamulwanira bomu ne bamutta poliisi egenda omunoonya jajja n'abalaba aba poliisi bedda n'atema ekitooke namugana Nakabugo weera mu kitooke omwo ne bajja ne bamugana tulabye Nakabugo wano n'afungula engoye mumunoonye muno munyuma batema butemu naye why am I going to name my baby Mwenda oba Namwenda kubanga natuma Namirundi Mugisu Museveni bwe yadduka e Bugisu batta omuwala Namirundi Mbagisu kitegeeza kantakalasi era muyina kati ntuma omwana Mwenda lwaki Mwenda yabagamba nti buli mukwata ku musajja oyo atukuba n'atumala mumuveeko ne bajjako programu zange. I was watching on my machines a Canadian investor telling them go and restore those programs. I'm not going to give you $10 million you want unless n'abagamba nti mmwe the most powerful man brave man in Uganda is Mirundi the Canadian investor nekiro nabalabye ebyuma byange bibakwata n'abaga nti temusobola kujjako programu ze in .com age kakati soko anti balowooza mbu bwe bazijjako yabagamba dda
we cannot do business in Uganda. I am not going to invest in Uganda if you don't reconcile with that man. Era nalabi Uncle Sam nga apologizing katika nakavuka ka UCC kagendo bibo naboneramu. The man said, unless Uganda restore his programs, I'm not going to give you $10 million. $10 million. Yes. Yabakubye nenda bomujozi nnyo ngadduka. Adawa. Ngadduka no bujozi bwe. You see, me, when you fight me, kati eya akokage na nebanjigiriza palo eyo njajidako eyabala musija jiddako. So I've written mbawandikide ku Uganda Airlines. Egondi eno mujiraba. Bino bya Uganda Airlines. Uganda nabaga nti wali asobola bawabira. Bakugamba nti on consideration of the importance of the event olubaleta Bombardier to the nation and abstaining of the number of stakeholders expected to attend the function at the meeting held between the National Airline and the Ministry of Works and Transport and other government stakeholders on April 15, 2019 at the VIP lounge or the airport. The airline was advised to increase the number of the invitees from 200 to 600 and increasing the cost of the assignment from Uganda shillings $1,500,000 to Uganda shillings $7,900,000, representing 38%. Okawulira obubbi bwago. Abagenye ebikumi bina babongeza. You are now talking about the woman trips omukazi. Omusajja oyo Muwanga. Eno government ya Museveni njitia. Muwanga implicated the first lady nti yagenda mu Israeli emirundi 5 mu wiki. Nga from Tel Aviv 8 hours. Kwa gayabera ngako Muwanga tuddewo. How can he implicate the first lady? Muwanga yaganda betaka. Nindi tunda millions of dollars bili. Halupo yali aliyetaga nindi mutundako. Nibateka mwaka sajja kakikalikire iminga mbukasomesa byakasiyaganga ku machano olugulo lekaja ketala nibakasiyaga ne mukazi wako ebyange ebiribiri neba bibikola ebyange byinira byako omuliro ebyange bonnereka mu byaba amaje baba general bibateka anti kugambye tijajjange bamuyitanga niera muliro yet yapamanga kumanda naye kyalo kyo tetyalwalanga evvu nelifunga nga wawandudde eddusu jajja yawandulanga ku ddusu embuzi ne bagikwata nange emmotoka zange naliita omusajja okuva e Kenya yabba emmotoka yange nagula emmotoka ezi biri yagula emmotoka biri empya mugebolize Kasinje owa Interpol mumubuuzi abasajja ne babbe emmotoka yange bali bayitibwa Sudan batuuka e Karume mboko nevuga mu mmotoka twa onababuuza munkubira ki nti mboko ne bagiddukamu kwa nini munakimbia nti iko muntu ndani anapiga wantu mmotoka yange ne bagirekawo abasajja ne babba mmotoka yange embali steering nefuuka omusota ne badduka omusajja agenda okutuuka ewuweka omusota gyeguli gutabaza abe musajja ne kinkubira essimu naye muzeeyo otubuzizze nze naawe otubuzizzaako emirimu konze lwaki naye buli mmotoka yiyo konze nedda gwe mmotoka gyolabyemu akalaadi gitwale gyolabyemu sapule gitwale naye kebere wali omutto gwa mmotoka kasola bamu akali badduka ate abera n'obudde obuke babubinga zina balemesa okubba emmotoka obba emmotoka yange gwe nga bakubbye emmotoka nekebere wamwe nga tewabitwala mu balokole kubyoya ebyewamwe byesooka okubuuza oba obiwulira oba tobiwulira leeta natti oba omupiira omukadde mmotoka ngikwata ngajjajja bwe yali natti oba omupiira omukadde Mweleti wangu omupiira omukadde kati n'omukunja empiira emikadde oba natti gyebasu mmotoka ngisibe tereka yokko agate nkugamba nti omukazi ono gwe mukuba mu Uganda Airlines teyaliiyo bino byonna bebikola taliiyo minisita tayogerwako how can you organize a function eyaba nti omukolo gwokoleta Bombardier guyingidde $8,000,000 is what they are discussing in the parliament. I've written a book about Uganda Airlines and this girl nti Museveni gwaleese mu mukuba mutya mmwe nga tannabugumya nante yes naye bino tebabyogerako gwe
abafat gundi kyogamba Tamale n'omukolo ogwakolebwa okwoza ku nnyonyi nagwo kwatwala ssente. kakati ate endaka ntugiraba contract for provision of emergency additional events management between the government of Uganda representative. kakati olaba gwe eno company mugimanyi abavata group ogimanyi gwe oli mu byakalulu oli mu bya gundi media abavata sigimanyi nijigulira ba contract je bakola ng'omukazi talina linnyayo abavata eriruddawa where is abavata Senyonyi bulinga abavata bulinga abavata Senyonyi bulinga abavata kati how can Museveni appoint a person at a parliament in Mujoga? We know ne mu America tuyina kye tuyita recess appointments. When the president appoints a person Congress ne mugana ageregenze mu recess n'amuteekawo tebamujjaawo ne Museveni gwe mujoze ne mujoga ne mmalawo omwana we singa sinna kubateeka mu katuusa ne mulaganga mutamivu ne mulaganga luddawa ne mbaga you people Museveni alimba ate omuhozi bamukuba batyanga olaba Museveni atukoze bubi nnyo. You allow somebody your appointee ate bamukube naye nga mukuba wa opposition mukube mbakuba butambi mbagambye ebyuma mbiyina. I was watching the Canadian investor telling these people, unless you restore his programs, I'm not going to give you millions of dollars. Chukumi kuba baba njobo basoka bawaye million ya 5. The case is progressing in ICC. Omusajja ekitegeeza my audience omusajja yabamye ate basiru. Doesn't Museveni have this money? Bali bagenda wa Ruto zimusaba. If this man told them, I've been talking to His Excellency the President, if I play the tape, none of you mujozi nga fulumo mujozi yalagira yo systems jako ngatunulake mabega tamanyi nti jajjange yanianga ku muliro kumanda kati akitegedde ankuba bakubuka kasangede waffe amatuke mwanyana nitikabo ende ku yomwenge nenkuma akasana ka myaka 10 osanuka teri api 10 me let me tell you tell us nanta bafero sick yalwala nenga ati okujja mu ddwali bamukuba amasasi kati yena kati nanta bakodi me I drove nanta back to home hospital and back to her home namugamba nti wano te kasto imama we yangamba nze tuli ba 7 sidde ebintu byete tubikirizamu biri nanta bakatasola kuba kali naye nga tebamukiriza I talk to nanta banga baserikali we bali ne mugambe ebyange ajikubako esasi limuddira bijino bulego jino kuye jjo kuwandagala envunyu ajja kuwandagala envunyu ajja kuwandagala envunyu mumbugo ayi atonyiza baka ngosasudde the politics of Echidoli you cannot defend the arrest Brian White kasamwamu jakaba serikali ati yali abayamba. Let me tell you, eggwanga likulira ku sente za kifere. Nagamba kaka ndi wasoma ko ku musajja muwana Queen ba plandalinga amawanga amalala bagenda mu India ne basanga British merchant ngemizikiti bagiteeka ko golodi abasitu bwe bafa bamukarakatali bamujjayo. In 1848 the Anglo-Chinese War of opium batunulya China nga teyina kyegula nibajinyoesero galwampaka. China was buying opium chobola bakwatire China by the British merchants bagenda mu Latin America nibasanga yebirombe nga baledi India nibafa mangu nibagenda mu Ireland was depopulated by the merchants ne nga bwe babba batwalawa mu butu yayina etteeka tibobbe motoka mu Uganda banayirwe nkadwe police ino kuyambo giyingiza. Italy the Italian mafias developed Italy teyola mu World Bank of Reconstruction yafuka World Bank. Italy was developed by Italian mafias. Teri mukozi wa government ayina sente za asasanya teri akola mu government ayina sente za asasanya bagula bizimbe bweru. The brain whites, the semwangas, the sipapas, unless they are engaged in criminal activities, unless they nga sente bagala kusula government sente ziyambe eggwanga zivamu tolaba bitatule yazijjawa overshow account tezimanyiddwa. So therefore obwavu obubaluma
kuko ono ataba mutegere bajje n'abaganda omwana atayina manyi kusomera akuba batobe Muganda Jeno cannot be taken abroad to buy tanks. He doesn't have a language, cannot buy artillery, cannot buy anything, cannot buy a plane. Mutubolire babesi ye bagenda okulenye ye Balaze Muganda kye yagenderamu because nangazi me have written Uganda Airlines mujimanyi you cannot use this woman nzobenda soko gule motoka ya taxi negituma namatovu ngera mama akatambulya mbwerere ne sente bamuwa buli lunako ne banja vuwaza kanna matovu ngakabuza how can you charge a woman atambula nnyo ate munyonyi oba Uganda Airlines abuse of office would be ndi atambulizamu abaana be nabo bayina gundi yemu privileges ezimu ni Katonda yatuyamba singa abasiru yabatonda mu mitwe janjawulo twali tebali wasizaayo. How can you an argument ti omukazi atambulya mu nnyonyi ya Uganda Airlines atambulya mu bus if wava munno today is involved in an accident ngali mu Toyota Benza abajijewo nabagamba nti witoyita kuddira bayimbi ba kamiliyoni Jeno Kayanja n'aba wa sente ng'omusajja afuwa okugwala ogwa military band anywa walaji. Yes, you would say this woman is using Kenya Airways or Rwanda Airways, therefore he is undermining the image of Uganda Airlines. Naye atambulira basajja mmwe bannange bisajja bino temusaana kuwasaayo tebiyina magezi nti alekebwa ennyonyi akole ki atambuza ebigere avuga eggaali n'okyogera mu parliament n'agasajja aba parliament abatuula teyogera mu bantu noyogera mu bantu nti Uhuru tie twamusanze mu hoteli ndala ngali omukyere eyiye begudde bwemudde wano nembasanga ku reception nga mutaddeko TV endala sikomawo oba radio endala. It means the vote of, you would choose the woman of not traveling in Uganda Airlines ne atambulira mu nemu yamwe lingwa zino. What type of logic is this? Katika mwekamba buli twayina omusajja wa Uganda Airlines kama mwita Latigo enyinyi yamuleka pilot nga Aristabon enyinyi nemuleka yagiyita yonge etuse ganira kalanda yagiyita yone yiwa amafuta mu nyanja Latigo yali akulira kirongole kye. Yes, n'abagamba mu gikomye werandi ng'entwale. That was good indiscipline on the part of the pilot. Era mu Buyindi omusajja pilot prime minister wa Buyindi yali ayinda kyalaga omusajja n'agamba mbu is delaying us. Enyonyi bwe natuuka Dubai nawa yonna we shall pay. Prime minister wa India yamugamba let me tell you, you are an inflated taxi driver. To be a pilot you are an inflated taxi driver. Mukula yagende Makerere bamugobayo wasini yafo yakola ebigezo bya Jimati n'abigwa ate certificate y'ennyonyi okuvuga ennyonyi pilot bavanga mu sini yafo ate erina muki is technical tuyina kyoli. Paulo Muwanga n'agenda ekagoma omwawule n'ayibulira enjiri nga nasanyusa Paulo Muwanga namuga gwenkyane mukazi wo mugenda bweru. Paulo Muwanga bamugamba nti ennyonyi ejjudde yagenda ku Tamaka najjamu abazungu babiri. Muwanga went on the Tamaka and removed 2 Europeans n'abajjamu bali ne balinya omwawule w'ekagoma. Muwanga gye yagenda okusomera mu kyaki yabuulira enjiri n'esanyusa Muwanga n'amugamba nti enkyola London era amaze okukubira Tariiki Aleni. Omanyi Tariiki Aleni yali minister mu government ye Bubote ate nga high commissioner yajja nga buli lwakusatu mu cabinet ng'alinnya Uganda Airlines. Eyo gundi bajiyita batya ennyonyi yagwa omulundi gumu myaka 2 ne bagijjawo. Concord ekifo 01 kyali kya Queen oba mwali batali mutekitulwamu. Yes na fudo nga yali wa tabu mbadde mbanyumiriza nembaga nti muwana obugagga bw'Abangereza. Omusajja bamuyita Drake Sadreke yakubanga maato g'abanne ku nnyanja nga mubbi a pirate nga mubbi wa n'agenda ebungereza n'emiti gya gold 10,000 Queen yamuwerawo obwassa. Sadreke kubba
mukwata ba sipapa mukwata ba Brian White mukwata mulemedde okukwata sente za mweziri mu government. Why should you concentrate on these people abadde sente wana government esembeza bagagga ali kyenkubuulira encourage these people to bring money as long as they don't engage in the criminal activities to involve sepapa abadde avuga emmotoka okutali namba nga ne revenue mutya. How did sepapa find himself ebyo tobyogera wawuliddeko sipapa bye kwini iyo ungo banasema ungo kabisa amazi banasema ungo tebakyagibwako hadisi abo aboogera anti nkubuulidde waliwo bano anti era obuzaave ekyogedde nti bamaje be babakozesa kakati oyagala ki in pursuance of a result you have banned, you are destroying the image. I wonder how a general can destroy the image of generals of the army. Nenga bitufu. Anti kyenkubuulira in pursuance of sepapa basa amaje. Mugobe demote that man, that woman or man. Mugobe mujeke nyota. Tasobola kuba waliwo ebitoogerwa. Wasirika. Wano waliwo omukazi wa maanyi nnyo. Bawe yafunyisa akusika Ruto. Fortunately for her, yagenda mulago n'amuoperatinga. Why? Yali atya kumugamba nti olubuto lwani amawulire gaali saasaanye yali swaziza bbaawe. Yes, in pursuance of sipapa you are involving the army. Nti robberies zetubadde tulaba z'abamaje ekyo mukisirikira waliwo ekyomira nti okutte mukazi one house boy omutwale ku erosi aganti ali lubuto ate oyo kati oyo musajja mumugyeko omukazi ajja kutta mukazi wange. If your woman conceives from a house boy is a punishment, don't mention it. Abalundi omukazi omusiguze tazaala omulundi bwaba yava waabwe mu Burundi najja alima emyaka 3 abaana bonna omukazi be yazaala babe kanoti embalasi his wife fe abaganda tukireka mu ddaame nti bwenfa omwana we bamutwalanga oba bwe babanga omusajja afudde nga Mirundi alina abaana 62 babateeka ku kikugundi ku kifugi ne bagenda nga babasiba ebyayi nga bamulekwa kati omukazi waagambira nti yotemusiba oba abeewaabwe. But you cannot embarrass your wife and husband as these people are embarrassing the army. Where did they go to school? Demuli ya mwasomera ludda wamu fuka and risk the army ekyo mwali kisirikidde. They are saying nti speaker bamunoonya noyogere nanga ti namba 3 wegwanga bamutweringa. How mwali vudene muga nti fetu badi tukola routine yaffe ali okay nenga munoonya baki bamugoberera. But if me I have soldiers around here, how can they protect the speaker of parliament? If the speaker of parliament is threatened, then who is safe? You end up embarrassing the government. You are now destroying the image of the army. If Sipapa is used by the serving officers, what about those who are retiring? What are they going to do? Baja kutuba. You are destroying the image of the army. I read the newspapers every day. Gonangagula obusiru obugwagwa. Mwana yayogedde. So kakati muyambani. Muyambani Sipapa kajje mu koti mpoze mumutireyo. Kazinda gwemba demba gamba. Bamuyambisa ngokuba Bigirimana nga Bigirimana a protecting first lady. I told you I have a letter Museveni wrote to Mbabazi, stop harassing my wife. Have it. I have the letter where Museveni wrote to Mbabazi, stop harassing my wife. I have it. Yes, kakati mwe Museveni yatunulia ebintu bwati nasirika era yabagamba nti waliwo omuntu abadde ayina covid naye nga ajja tulinane yamwogera erinnya naye nga ate mwe mwamutegeera naiti okyamuwulirayo yali alina covid naye nga tayagala mutestinga tayagala kukolaki. Museveni bamulumya oluggi oyo omukazi gundi oyo ono eyali mwena gy'omugiso yamuyita n'amuga nti jangu oyogere mu bantu ab'amasannyalaze Muloni
Museveni bwagamba nti jangu oyogere toyogerera Kazindaalo ke. No, yajja mu motoka kukwata Kazindaalo ke. President n'ateeka engalo ebweru. Oluggi ne lumukwata ate motoka baali bagikuttemu. Motoka eyasooka nga bagala bazijjewa wava munno. The first vehicle yakwata omuliro nga yakagivaamu. Eyokubiri ne yeggala. Eyokusatu ne muluma oluggi. Eri motoka editekitinga. Nze era kasita president yaluma oluggi nali nadduse edda. Yes. Kuba lulungi manyi omukulembeze waafiiridde naye nalaba Museveni mugumu. Yali atambudde ne dokita we bamuwa obukadde butaano buli lunaku nga temuli yadde empeke ya gundi. Ya Panado. Temuli ampu Panado. Tasobola genda kubukirire. Museveni held his finger. Omanyi oluggi olwo nti lwa kilograms lukaaga. Olwamuluma. Olwala. Museveni is a brave man. Like this man has told them that Mirundi is a brave man. Yabakugena abamalawo. The Canadian investor. Nze nali natemye dda. Babuuza omusajja dokita olinawo Panado nga briefcase gyatambula nayo nkalu. But Museveni sent him back to Bombo. Katolodduko okomawo okudda. Anti etteeka ligamba nti president waafiiridde mwenna abaliwo. Mufa. Nezi wandakamu obutitizo okudduka. Mama kufana nga wesenso. Nze president bwe yabanga atambula ebweru baludda nga sigendayo ku airport. Waliwo olunaku lumu omuvuka yali atamidde. Yanywanga omwenge naye nga tebamumanyi. President alinnya akasozi agenda alaba atira le Masindi. Omuvuka n'agwa. Museveni yasigalawo ng'ayimiridde. Pana kimbia kabaserikale Masindi kibatwala. Museveni stood up. Yagwa. Nga nange nadduse. Olwagwa abasirikale. Yatesitinga ng'omuzindalo ng'ogumu tegukola nga nadduse dda. Olwani yawezanga pana kimbia. Era waliwo yampita ekiro nga Bukenya agenze amujjuzizza. Giribati. Baamulaba mu nnyonyi e London. Abasirikale ne bankubira essimu ekiro. Create us a diversion. Muzeyi bamulabye mu passenger plane. Ayina ennyonyi bbiri. N'ekikuliyetinga nayina ba allies mawulire. The Museveni is checking the comfortability of the economic class. Bukenya namugamba, we are not supposed to tell the whereabouts of the president. That's a rule. Bukenya namugamba nti yayogedde whereabouts sizo. Yampita kiro nga sijja gendayo. Nye sijja gendayo. Golinde buche. Kumwecha nengera. Mirundi, what did you do ne munyonyola? A soldier told me, no, nati omusajja oyo. Owamaji yeja nakuba salute namuga. Mirundi created the diversion for us akakutteyo. Museveni nangamba from give Mirundi unfettered access to me. Never talk to soldiers. Nimpita nagamba Bukenya gwe Bukenya. Museveni amala ogenda n'ensigala ne Bukenya. N'amiri yakyambadde. Ne muga Bukenya kankubulira olwaleero. Gavumenti eringa loole. Bw'olina konteze namusito gwa nyama. Buli omu alinako omunyago gwe. Ate namugamba president nti omusajja ono yankozesanga edda naye bwe njogera bye yali yankozesa tukusuule omusiba. Bukenya nadduka. Bukenya namukuba ne muteeka ku ttaka. Banalwiso ne bampita nakuba akatambi. Yavaawo obuvi. Yagamba Mr. Mirundi obukolwa obumanyi. He called them obukolwa. Nze tusobola kuneereka ku muzukulu wa Niera muliro. Kakati kamalirize. Yes, kamalirize n'ekintu kimu. Ekyekenya mukiraba. Tukiraba. Nakiwandiikako. Nabagamba mu katabo kange kano nakwandika ku Bobi Wine. Is it a revolution or victory? Nakawandika ngenda koza omwezi. God bless you. Completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Anti ninga yogera ne jiwa kawandikira. Tewali alikabba nange ntambula ngakaba nine embiri zange nine embiri yengenda baweweeta buli wentuka bawewe kyobula bambagambye nina Salva Kiir nina gonde Salva Kiir wali namubula mukuba macha nina namwenda ajja kuba kumbute ebbiri ngenda kunemwingako mwenda mugezi. He's a highly intelligent man. Yabagamba nti whenever you attack this man, the man gets the last laugh. Katika kwa yusisi tekaliziddamu. Enja kudda ku paalo. Yabala musijja jiddamu. Naye omusajja yabagamba go back and restore those programs if you want $10 million from me. Numulaba omujozi nga fuluma nezi n'amazina mu ddiro lyange ku byuma. As long as I have my machines. Temujere kimusobola kunkola. Uncle Sam apologized. Uncle Sam stood up and apologized to the Canadian
video njina aya ate Museveni tayinza binzi yakuba agenda nti tasobola bamugamba nti ebyuma biketaba opposition n'abagamba abombesobolera naye mwe mukyoga abantu ebyuma ajja kubisigaza bigula millions of dollars 16 biri mu yiso biri mu military intelligence biri mu sabe wange waliwo omuserikale yagendayo bamukuba emiggo ne kadi n'agisuulawo ne wajja yajja bukubba mu sente makutiya sente mwegali bamala kulagira zikozesa tabiyingiranga mwabetya bimukube ebigo mwenda oyo atatya nnyo ugambye atya nnyo tabiyingirangamu yadde obiringizaamu ekanisa teyingirwa muntu waliwo yagenda okubba mu sente nasanga timba amuzinzi osangamu empologoma nze mbimanyi nzekka waliwo oweddalu ayingiramu naye bajja mukuba ebigo mwenda mubakazi wini tayirinyangamu babirinyamu babisobola tosangamu emisota nakugenda nti jjajjange yayina enswera 2 nga bojja sezimuwerekera nange bwentuuka ewaka ewange nenga nti abakuumi bawano muliwa enswera ezi zijja nezisinza naye onagenda azunga gwozungirako omumanyi kakati nabawandikira akatabo kano nembagamba Paulo Muwanga underestimated Yoweri Museveni and concentrated his efforts on Dr. Kayira because Kayira had a strong political base in Buganda and the Catholic. He had a PhD in criminology which he attained from the United States, and he was a strong Catholic in Uganda. Museveni's triumph in the 80s was a surprise to many. What about Frederick Chiruba, who defeated Dr. Kenneth Kaunda in Zambia? Kaunda used to ridicule the trade unionist as a political novice, who was even a Congolese. What happened? Chiruba later took over power. Has anyone forgotten the recent American election? Obama dismissed Trump in the presidential campaigns, arguing that governing America was a task more difficult than hosting a television talk show. Obama arrogantly pointed out that having been a president of the United States for 8 years, he was sure that Trump could not be voted into power. He witnessed the same being sworn in as president of the White House. What has happened in Kenya? This is the same. Obama said Trump is a talk show host. Alinga Mukunja. Ruling America is more task, more important than this man. He attended this, not only attending, he handed over power to him. Ruto, Uhuru described Ruto as a thief, as a person who could not rule Kenya. Yesterday, handed over power to who? Never underestimate your opponent.